Oli ku Bokati TV. Kwanizako ate mpozi ku Bokati TV walekula mpozi ngate otugoberera zesula senyonga kubera mpozi ngate nkutusako amawulire gonna agabera gaguddewo atubera tugakutusako bulungi nnyo nobera mpozi ngate okugamanya nako olwaleero otulesa omusumba Manjeeri ngali mpozi ali mu kukaaba ali mu kuwoloma ali mu biwoobe ali mu kukaaba bambi olw'okubeera mpozi ngate yasulidwa banaye lave eno lave ekaabya omuto lave ekaabya omukadde lave ekaabya omuvubuka teyina gwetakaabya tetumanyi ki Allah kye yateeka muki mu laavu naye ngenewe omusumba Manjeeri yasinkana bbaawe mpozi omukulu Dr. Vincent Katongole myaka 27 myaka 27 emabega niwankubadde yatagamba myaka 10 gye bamaze kati awo wakyali okubuzaabuzibwa abalala agamba myaka 27 abalala myaka 10 ejo agamba gye bamaze balina abaana basatu nno mwana tu omusumba Manjeeri ono ye nannyini kyaki eba ye senior pastor wa Bethel Healing Center kyaki eyo ye nannyiniyo era ye senior pastor basinkana ne Katongole mu USA California eyo gye basinkana mwana tu ne batta ekyama mukutta ekyama ne basalawo bafumbiriganwe bakazaala abaana baabwe basatu nekigambibwa nti omukulu Katongole abadde yerigomba abadde yerigomba n'abakyala basatu abalala era yabazaalamu abaana omu wa myaka 7 omulala myaka 5 omulala myaka 8 naye ng'omusumba akyakikumye ng'ekyama naye mwana tu yagenza okubeera atalisinga atendewalirwa n'agamba bannaye omusajja agenda nakuba mbaga kino kigenda kunswaza nnyo kigenda kubeera nga bantu bajjewa nga balina ebizibu ebifaanakana bwe biti kati bawulira batya nga ndi mu sikando zino bw'atyo n'agenda mu lukiiko olw'aba elders omanyi kyaki zino zibeera ne ba elders kyaki zibeera ne ba elders kati yayise mu WhatsApp group yaabwe n'abatotolera ebizibu by'ayina kati mu ba elders omwo mwe mwavudde eyasomoddeka audio n'akafulumya mwana tu ne katambula ku social media ku media houses ez'enjawulo era ukakananga naffe katutuuseeko kansooke nkakuwe oli omusumba Manjeeri mwana tu ng'alaajana naye mulugunya Munnange bantuusizaako amawulire omukulu ategeka kuwasa nze neekuumya emyaka kumpi 10 ne bibeeramu n'okuntiisatiisa okunzita bangulira abatemu kubanga alina okuwasa oli naye tekyetaagisa kunzita ekikulu kubeera nti afunye omuntu ne batereera nze sina mutima mubi kyovula basisula watali security nze sibeera watali poliisi sijjukira na mwaka gwe nasembayo kusula mu nju yatereemu mundu ya AK-47 ey'obukuumi naye nga bwabanga bagenda kuwasa mpulira mwaka gujja nabazaalira n'abalongo mulinzijukirira ng'eyo mpola mpola nti bambi akakazi ako kaalina amakulu gye tuli kati n'omulala kagezeeko tulabe gye binagwera kasita naye mukazi nze kanyweze Yesu kanyongere okutambula mu butuukirivu anyonoonedde emyaka osanga nandibadde nzaddeyo ku kaana ak'obukulu kati ku myaka gino 51 n'ensonyi zinkwata omusajja ne bw'aveera nti ayagala kumpasa ndaba mba mumalira biseera nkyazaala ndowooza kuba agenda mu nsonga naye emyaka nga banyonenedde mingi almost 10 years tuli balokole ninda ntya Katonda ntambulira mu butuukirivu it is really a shame naye ebyondooza bibaawo balinzijukiranga mu bitabo by'ebyafaayo nti omukazi yali yalokoka n'amala neyeweerayo ddala nga tali ku bya bwenzi kubanga nze saagalira ddala bwenzi ate ndowooza oba that's why I'm taken advantage of kuba abalala obikola naye abikola naye nga nze sibikola ate nga ntya nnyo siriimu nsabidde bangi Katonda n'abawonya siriimu naye nze tannumanga kera talinkwata kubanga senda byebyo munnange anko katumwagaliza emirembe kasita bibala by'omukisa mubiraba bwe namusanga si bwali mbadde kya mugaso naye ensi bwetyo bwegenda abalaka bawoomerwe bye twatuuyanira n'enzigi ze twaggula ekitiibwa kya Mukama Irene Manjeeri otyo oyo ye musumba Manjeeri ensonga zayogedde muziwulidde ensonga za lukundo nsonga za laavu nsonga za mukwano munansonyiwa okuseka n'ebintu bino nze mbagamba tewali kintu ky'osobola kumanaginga nga mukwano tewaliwo institution nzibu nnyo nga y'abaagalana omwami n'omukyala ye institution ekyasinza okubeera enzibu ennyo era nsekerera abagiyingira nsekerera abakola batya abalala bagamba iti ulwendini tears mu mwaka giyingira nabalabye Precious Remy munamawulire munnaffe yafunye omwagalwa
era mwabitandise dda, it will end in tears, bula 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 elelelelele. Ne kale mukulu ono Manjeri nze kyayogeddemu kye sisiimye, omanyi buli omwali waddembe okuwa endowooza ye. Nze nga nze tosobola kuŋŋamba nti ebyokwerinda byo obijje ku Yesu oba obijje ku Katonda n'obikwasa omusajja alina AK-47. Ekyo kikyamu. Ebyokwerinda byonna byonna olina bikwasa Mukama Katonda. Bw'obanga gwe oli mulokole ng'olaba Yesu yakukolera, olina okubikwasa. Kati endiga ewulira etya nti security yo eri mu mikono gya wa musajja alina AK-47, nti tosobola na kusula mu nnyumba nga temulimu akukuuma wa AK-47. Awo ne Katonda naye alabira ddala ng'omuwewudde, omuyisizaamu amaaso, tomwesize. Kati kyayagala akulageko, akulaga nti waleeta omusajja wa AK-47, omusajja alina pisto akuuma amakaago, akulaga nti mu makaago ayingira n'ajjamu ekyomuwendo, ye musajja oyo Katongole Dr. Vincent n'amugjamu ng'owa AK-47 tamanyi na kumanya, nga talina na wakookingira mundu akuba essasi, n'amutwala n'amugabira abakyala abalala 3 ng'owa AK-47 tasobodde kumulaba, tasobodde kumukuuma. Kitegeeza omubbi yajja n'ayingira mu makaago, ababbi 3 bajja ne bayingira mu makaago ne bajjamu omusajja wo ne bamutwala ng'owa AK-47, oba yali yeebase ku olwo, oba yali ali mu night players naye, oba yali akola ki. Kitegeeza bw'oba osazeewo weekwase Mukama Katonda ye yekka akuuma. Ne bw'onoobeera ne bataliyoni zimmeka, nolaba abasajja abafudde nga balina tanka, balina ze bataliyoni z'amagye, balina biki, naye Mukama Katonda ajja n'agamba omwoyo gwo ngwetaaga, era malayika nejja n'egutwala. Ensobi gye wasooka okukola kukkiriza aba AK-47 beefuule nti kati be bakatonda, be baprotector, be bakukuuma, Katonda n'omusuula eri. Waliwo n'ensonga abantu abalaze mubuusa amaaso. Abantu abasinga mubeera bize ku mirimu gyammwe, temuwaayo budde eri basajja bammwe. Omusajja agenda okwogera ku kyakaboozi, omugambo okooye, akukwatako tonkwatako, omukono ogusawuka eri. Kaakati olw'okuba nti abatayagala kubikaminga bakiyita kale ennaku zino kutulugunya abakyala mu by'omukwano, okukaka omukyala mu by'omukwano, ebitongole gye biri ebitarabakanira eddembe ly'abakyala. Kati olw'okuba tayagala kudda mu mbeera eyo, bamuvunaane nti ate yatukyalinza omukyala, yatulugwanyiza omukyala, yakabakasinyiza omukyala, yakoze bitya. Agamba kale nja kuddanga ewaka, ensonga z'akaboozi nagenda n'azinoonya ewalala eri abo abamuwa obudde, eri abo abatali bize ku mirimu gyabwe. Okukakana nga mwana ttwe endobesa ekwatiddeyo, muntu azadde ebbali, muntu azaddewo, muntu akoze atya, bamututte. Amaziga ne gatandika ate okukaaba gajulujulu, ne mutandika okugjayo ebyama ebyekusifu. Naye nga mmwe temusobola kwogera nti kituufu nali bize eri omukyajja wange, nali bize eri omukyala wange, kuba kiri two way. N'abasajja bangi ababeera bize nnyo eri abakyala baabwe, n'abakyala bangi nnyo abafuuse bize eri abakyala baabwe. Awo n'eddiini y'Obusiraamu awo ndowooza weekigonjoolera. Omukyala ayinza okubeera alina ebizibu bye mulwadde, nga tasobola kubeera nga amaliriza ekyetaago ky'omwami we eky'obufumbo. Awo wogendere wa namba 2, wogendere wa namba 3, wogendere wa namba 4, ogenda okumalayo rawundi nga tilisi namba emu ateredde, ng'omukwano guzzeewo buto. Oba nfuna bulungi nnyo. Bantu bangi nnyo mbalaba muwoza abasiraamu benzi bulabula lelelelelele. Nga twakandise kukola wano research, ogenda kusanga ba Joseph, ba John, ba Matiya nga balina abakyala 8. Naye nga gwe mumanyi ali official ali omu. Kati eddiini y'Obusiraamu yo weekugambira nti nze syesaagala oyende wasa abakyala bo 4, at least abakyala abo 4 bonna tebasobola kubeera nga balina ebizibu at the same time, nti bonna bana bagenze mu period mulundi gwe gumu. Lwaki? Bakiraba nti akaboozi kintu kikulu nnyo, akaboozi kintu kikulu nnyo mu mukwano. Ne bwe munaabeera ne ssente zifaanana zitya, ne bwe munaabeera n'emitindo n'ebitono, akaboozi kikulu nnyo. Mujja kwebuuza, Bobi Wine nga waali? Kati Bobi Wine mukyala we yakitegeera.
nti olasita akabozi akeetaaga kyovola abalina abaana ojja kwekanga abasajja abali mu myaka gya Kyagulanyi abamu balina obwana bubiri naye abaana abalina mu mukyala we omu kitegeeza akabozi akamuwa singa yali takamuwa abaana bandibadde tebazaala kati kino kigende eri omwami n'omukyala gwandaba oba oli musajja oba oli muvubuka oba oli muki once you decide to enter into relationship oba olina ssente oba oli mugabi nnyo oba oli otya ng'osobola okuteekawo ekintu ekiyimirizaawo omukwano gwammwe nga ssente ye nnamba emu teweerabira akaboozi gwe mukyala gwe teweerabira akaboozi gwe musajja gwe ali eyo teweerabira akaboozi ssente zo bajja zikwata bazirye akaboozi bagende bakafune ewalala n'olw'ensonga eyo omusumba Manjeeri ndowooza wandibadde oddamu ne weetunulamu oyinza okuba obadde bize olina kyeyogeddeko nti atalisi wandibadde ofunayo akaana ak'ekikadde naye omukisa ogwo waguteekawo akaana ak'ekikadde ogenda kukanywa oba kukanywera muki mu luseke sikunenya I'm not accusing you naye byonna bibuuzo ebyebuuzibwa abantu abatulaba kewavuddeyo n'oyogera ekintu ekyo mu gundi eddoboozi ne lijja mu public oba otaddewo platform abantu okubeera nga badebatinga abaaye ensobi yavaawa omusumba Manjeeri yali bize yali takyayagala bya mukwano omusajja n'asalawo yeeyiye abaffe addira atya obukuumi n'abujja ku Yesu oba Katonda n'abuteeka ate ku basirikale aba AK-47 ebyo byonna bibuuzo ogwo nagwo musango muloope anyway sijja kubeera nga nsuuka waawo simanyi gwalaba kiki kyolowooza ku bufumbo bwa Manjeeri the pastor senior pastor wa Bethel Healing Center bino tebiri ku Manjeeri yekka biri ne mu bantu abalala be mutamanyi nga basirikidde eyo bakaaba olwakuba tebali prominent nti tebajja kusawuninga kati Manjeeri yavuddeyo yasawuninga abasumba bangi muzze mubalaba waliwo omusumba omu mukyala we bamutwalira ku chapati omuvubuka yamutwala yali wa chapati bufumbo bungi obutabanguse si basumba bokka ne bannaddiini abalala n'abasiraamu gye bali ba sheikhs bahaji ng'obufumbo bwabwe tebuli stable kakati awo ekyokuddamu genda mu comment section yawo kinteeremu nti munnange embeera osanga yali ABCD oba omukyala yali bize oba omusajja yatakkuta tumanyi nakyo kibeerawo eyo ng'omusajja takkuta mbalaba abaana bapositinga obuntu nga bataddewo obusitayiro obwakabi ne bagamba nti munnange omusajja wo ne bwona omuwaka sekisi mu sitayiro bweti era tajja kumatira ajja genda ayende naffe ne tugamba nti era omusajja ne bwanaakwata obukadde obutaano n'abukusimba ng'amala omwaka n'emyaka nga takuwadde ka sekisi era ojja mmala ogenda okanoonye ew'omusajja oba omuvubuka owa capati sijja kubeera mpozi nga ate nsuka waneeno nze Sula Ssenyonga Bokat TV mwongere okusubscribinga n'okulayikinga ate n'okubeera mpozi nga mutugoberera kabuziro Sula nti be batuteekamu akasimbi okubeera mpozi nga tubatuusaako bino Imenansi nkubuuzizzaako nnyo Safina naawe nkubuuzaako nnyo Nanyanzi ate mpozi Shirat Love Shirat n'abala mwenna Amos Mukisa ate mpozi n'abala tubabuuzaako mwebale kubeera mpozi nga te mutufollowinga bulungi nnyo mubeere bulungi mweraba. Oli ku Bokat TV leero enkya ne luli Bokat TV